bagenda kugenda ngo maliriza. Kale yimirira. It's okay, yimirira kale. Yes. Good afternoon, everyone. I'm getting out of work. It's okay that njagala okwebaza buli muntu iwano mutukoze obulungi obutagambika everyone that is here, but operators, but sponsors, but event managers, social media team, menyani dekani. But I'm going to mention. My name is Awede Carol, co-director Emliza Farms, director Solid Foods, director Emliza Meat Store, director Solid Mobile Foods and Grills. So Ralelo njagala welcoming ku our launch tutandise to the ticket. This is the price. We are starting to sell our tickets today. The tickets are available. Now we're gonna call the first ticket sale. Ovele muwanguza so kugula tickets for every the Farm Meat Festival. I will take you through that. But let me first tell you about Emliza Farms. Emliza Farms is Sidowe. Wabitungule, just 55 kilometers from campus. So to making sure anti adventure jojo kufune waffe netu watujikusasuza luma amute mwalambula ngamuli kusomero. So we will make sure it comes with a package. Yes. Emliza yatandika mu 2018 as a goat farm tutandikira mu mbuzi zokka, but we have come up with these renovations because of one, the market. Secondly, the community we work with. Now, market demand to collect the so to experience the agro-tourism sector. Now we are making 2 years of what and hosting. Nemulira 5 years old. We really thank you for the love you have given us. Secondly, I want to thank our sponsors. Uganda Tourism Board. Thank you so much. We know what it means to us. Ebyobulambuzi mu Uganda mwatwegaseeko tweyanziza nnyo tweyanzike. Njagala okwebaza KCB Bank mwebatiibwamu ku musimbi banaye. Thank you so much KCB Bank, especially Flame, KCB Bank Flame. So we are saying KCB Bank for bakyala b'Ezirobe. KCB Bank for bakyala b'Ezirobe. Yes. Batuyemo omusimbi amoti. Njagala okwebaza ya leero. Bulijjo abali engegeza ffe zirina hiipo ezibikula. Mwebuuza tuzijjawa. Bulijjo olaba ebikula. Daniel School Fish. Eba ya leero. So thank you so much ya leero. We have worked hand in hand with you for time. Thank you so much. Then njagala okwebaza Calfee Rabbitry. Calfee bambe baze batya. Agenze n'asalako omugambo nti mwasinga. Ani yali Innovator Farm of the Year. Siyenze. Calfee. Naye njagala okwebaza Calfee Rabbitry. These are our fellow farmers. Omanyi ekintu kye tukola tekikoma ku pepika. Naye kikoma ne kwa farmers abalala bonna. Ng'ovudde ku bakyala b'Ezirobe. Nene ba farmers abalala. N'olaba ya leero is also a farm. Olaba Calfee Rabbitry is a farm. And also we're having other farmers coming on board. So I want to thank Calfee Rabbitry. Go in again olya ku nyama ya kamyu. Oyo Calfee. Bw'oba okalya gwemira Calfee. Ate ng'obumije buli oba okulunda n'obuli fresh. Njagala okwebaza Ryan Hospital. Hey, abadde bagamba te nyama tuzirya oli oti nyama 10 omulundi gumu. Agenda kukanika. Bajja kukanika gwelya. Bisigadde yo kukanika tugenda birekera Ryan Hospital. Njagala okwebaza MK Events. Byonna bye mulaba wano entegeka egenze maaso. Oyo mwana bamuyita MK. Thank you so much. Mark, wherever you are, I'm so proud of you. Njagala okwebaza Budiru Media. Aba media mumanyi yayisizaamu egaali. Whoever is here, it is because of him. Manager Dirisa Onawoli, just know we truly appreciate Chanendala. Oyo bamuyita Solid Mobile Foods and Grills. Ate nga tugilaunchize nayo lwali. So woba oyina omukolo gwo, oyina empagayo, simanyi ebisigidi tugenda kwa tuyitamu nga tuziraba. You will see each of these stoves. Njagala okwebaza Mulinza Meat Store. Ennyama ezisigadde zonna zogenda okulya ng'ogyeko ekyennyanja. N'oggyako
akamyu ebisigadde byonna mulinza mikisa y'ebitudde. Njagala okwebaza Rock Motion oyo yatukoledde waaka yenna bwenna abadde digito bwe mubadde mulaba Clover. Njagala okwebaza Mina Plating. I want to give her flowers. Yes. Mina, thank you so much. Omanyi, if you cannot light another person's candle, twade tulina light enough mu room. So omukyala ono mufumbi nganze naye nagamba sijja kukya mukanze ka. Yet I have other people in the industry I know that are having good hands, good taste. So that's why we're having Mina Plating on board. So chobo manya solini ne Mina bwetutakufumba womanyi. So njagala okwebaza Express Security Limited ebya security. Olobadde lowooza nti zirobwe onoobadduka oyingira mu nsiko yaffe oswadde. Express Security yakitukozeeko ekyo dda. Want to thank you, and I want to thank our farmers, our bakyala bezirobwe farmers. Batukoze omulimu omulungi ogutagambika. I also want to thank my staff. Abana ba Emlinza, abana ba Solim Foods, abana ba Meat Store, abana ba Solim. Thank you so much. What is this? You see what we have done to the world. You see what we have done to this country. So thank you so much. Ibina chaba bati. Abezirobwe. Madam Karo, we're going to go into ticket. Okay. We're taking a call later. Yeah. We're going to give you the procedure. Okay. We're also having physical tickets today. We're having our first ticket sale. Yes. After lunch. Yeah. Then okuja kongena banyola ku packages tugenda kuba nazo nakolo. Yes. So kebwako egenda kuba ya mitwalo 15 gyokka. Nga bw'osasula ku entry paka kufa. Okulya okunywa okwo. Paka kufa. Okuwulidde ba sponsor bali on board. Tegete. Olaba leero tosasudde naye ogenda kufa. Wekiri. Waliwo ababuuza Karo. Waliwo abagala opaakinga bajje ne dishes ez'okupaakinga nga kusi. Bajje nnyo n'enjoka zaabwe zibayambeko okulya. Kituufu kuba eriya mugwendayo oligondi ground media akwata kibaketi agenda azigona ki. So it is just a hit till you drop. So ku mitwalo 18 gyokka tugenda kuba osobola okufunira package. Then ku mitwalo 2 ogenda kuba osobola okufuna day package. Camping tent bulijjo musula mu nnyumba mujje musuleko outside. Hey! You come and sleep outside. So ku mitwalo 2 ogenda kuba osobola okukola day noweebaka ate n'enkya breakfast y'okumakya ng'olina percentage ku mutwe naye eriko ezo sente. Okay. So our VIP launch is just 5 million. So ku 5 million tukuwa abantu 3. Obadde tutwala nkoki kakyo out. Baesibo bajjudde bawe 3. Mikwano gyo giwera. So make sure you're having 30 people on board for 5 million and giving you, we are blessing you with the whole goat and whisk. Otherwise, thank you so much. May you enjoy these meals and Kalera is going to take you through this. Yeah. Oh, entertainment. Nanti olw'omusana mungi. Okay. Twategeera nti temusobola kulya buli nga temutya. Say the games we are having at the farm. Tuli featured by King Saha. So mulina okujja nga mulina kamunguluze tukole 3-6. Bwekiri. Ate munange engeri ebintu gye tufumba tulina ebbina. Magi twali muleseewo. And of course, what is the fest without Rage? So we are having Winnie Nwaji, we have King Saha and Rage. Never tunayongerako maasawo. Mwongere tugopera ku socials zaffe, TikTok, Emily Farms. Abachala b'ezirobwe bo tugenda kuddamu tubaziniremu atooti. Thank you. Amoti yogera keri abantu. Madamu Kalonga ali aba atuule oba. Bannange, Madamu Kalonga alina okubeerawo bali basanyufu nnyo. Madamu Kalo, tiimu ya Solim Foods, Mlinza Farm, mwebale okukola kintu bwe kiti kubanga tubadde ne hotels nyingi nnyo abatufumbe bene ne tubakolako kintu bwe kiti. So this is the first ever in Uganda ekiti kikwedeko mu bugalo bannange. So tuli Maria tuli ready okusupporting yawe bw'owulira nti Mlinza ne Solim Foods zirina kyetegese manyirawo akula wala era ebeerawo awo n'abakyala b'ezirobwe okitegedde. So ndi musanyufu nnyo bannamawulire mwenna abazze abasupportinze omukyalo ono mwegende maaso mugende ogwo omukulu mulimu gwe mukola munene nnyo ddala tusiima ate twebaza n'abo bonna twebalizaawo mu advance abagenda okubeerawo mu festival yaffe ejja okubeerawo nga 6 mujje tusanyuke
mujje tulye ennyama, buli omuntu aveeyo ng'akola kikuba kibayita ekyo yengeri yokka gy'oyinza okusanyusaamu obulamu, okulya ssente. Okulya ssente si kulya mwana. So mujje tweyagale ne Mulinza Farm ne Solin Foods. Byebyo ebigambo sina bigambo bingi nnyo. Tweyaza mbogeredde. Sefko wuuno wano naye agerekera abantu. Ne Koko olina ky'ogamba? Yogerako gwazaala amoja alinawo gatufukira ekizibu abakulu n'entondo. Badi alimu kuntiisatiisa. Atya. Mumbagambe mbuno omwana ono yannuma. Nenga bambi, my name is Kemigisha Constance, aka Cocomas Chain, and I'm so happy to be here. And I thank you all for coming. And I think let's make there on the 6th. Sefko, stadium leseyo. Wali atandise okulya. Badde mmanyi nti omwami olina kukutula omukyala n'akuyimirira bwa. Aŋŋambye mbu ayagala kulya akamyu. Naye nga kansubire banange buli bulungi olunaku olwo Dr. Sefko ngenda kubeerayo, Badgala agenda kubeera. Banangayo talubayo ennyama yonna tugenda kugirya ate nange Dr. Sefko ngenda kubeerayo. Wahadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekinjagaza Sefuko ye manager ye dansa ye buli kimu ye bakakusinga buli kimu akimala ekisigwe. Maybe one last one. Yes. We are having lunch. Naye lunch ya lero si ya bulijjo because it is an experiential. So woba otambula, we are having different spots for different meats. Please don't sit ng'ogenzi ku buffet. Itako tulina ennyama ebika 10 actually. Tuyina wansi waliyo camel meat ennyama y'engamiya. Yes, ewaddako tuyina chicken roast, then tuyina duck meat, tuyina catfish, tuyina tilapia, tuyina goat meat, tuyina turkey, tuyina guinea fowl, tuyina rabbit meat, tuyina beef, tuyina chicken luwombo. Make sure you're not alazeeyo n'ofunayo. Okay? Then we are having my friends from Bugoma Sand Beach. You're welcome, Sand Beach. You're welcome, Sylvia. We're having an October fest.